Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning. Olunaku lwa mukaaga ssaawa zibeera 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 4 tuba tuyingiddewo ne programu yaffe Abato nange Swafah Wabato. Olunaku olwaleero no tuli migadde ku somero Lya Al Ihsaan Education Center nga tuzze okubeera nga twogeramukko nabo wiiki eno tulabe engeri gye tukigitambuzaako. Wano wendi siriwo nzekka ndiwo n'abakyala babiri n'omwami omu oba boy oba gaalo byonna tugenda beera nga tubiraba tugenda kubeera nga tunyumya ebintu ebyenjawulo bo batubuulire experience yaabwe so far okuva bye bava mu lockdown paka kati eri etya. Ntandise n'omukyala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakuyitaani? Erinnya lyange nze Nakimuli Lya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakuyitaani? Abdallah Zimbi muba mweddira ki? Butiko obubaala tobumanyi naawe ate gwe nnyawo. Assalamu alaikum. Amannya gaffe? Oli mu class ki? P4. Mami ani yakutuma eryo erinnya? Oba naawe tomanyi? Mami yali kutuuma. Tugenda kubeera nga tutandika n'emiramwa gyaffe egy'enjawulo naye abakyala bano njagala bambuulire tutandike n'omulamwa gwa preps, morning prep ne evening prep. Bo basinga kwagala ki? Wamma Layira gw'osinga kwagala ki? Ekisingawo byonna mbyagala naye era tulina sooka gundi morning preps lwansonga nti yo eba kusaidi ya ddiini ne mu ddiini tubako ne kyetufuna. Lindako kati bazaawulamu? Bazaawula. Kawungeezi kiba ki? Evening preps. Zo muba musoma ki? Tuba tusoma mu gundi satula bino ebya Luzungu. Ate morning? Morning luba Luwarabu. Tusoma Quran ya Salna webityo. Gongambe osinga kwagala ki? So nsinga kwagala morning preps. Right. Anti zo ekinjagaza morning preps lwansonga njagala nnyo eddiini yange. Bino ebirala osoma bisome byo tobyagala? Mbyagala, siganye mbyagala naye nsinga kwagala morning preps so that nsinge kufa ku ddiini yange soke ndeke eby'Oluzungu kuba nabyo ngenda mu maaso nabyo. Baseka si bakambwe nnyo? Si bakambwe, ffe baseka baffe balungi. Olimba? Balungi. Ninako be mmanyi nga bakuba emiggo kyokka mmwe tebabakuba? Ffe tebatukuba. Musoma bulungi. Kasita owuliriza omusomesa kyabagambye ne waka n'omukwata tewaba buzibu wadde. Naye ku makya mu mpewo eyo obwongo bubeera weebuli? Abasinga ku muffe abamu otulo tuba tutuluma nga tukyali mu lulyo otulo okwebaka, abamu nga tuli gambe, abamu nga bali ku birowoozo birala kubanga we tuva mu muzikiti tugenda ne tunywa caayi, abamu nga bagamba kati obudde bugira ddi butangaala ddi tugende kunywa ku caayi. Soko lindeko kati muzukka ssaawa nga mmeka? Zukka ssaawa 11 ne tunaaba, abamu kuffe ne twala obuliri, tumala onaaba ne twambala ne tugenda muzikiti. Ne tusoma ku Quran ya Salna. Then ku Monday webuzibanga ssaawa 12 n'eddakiika 44 tuba tugenda kukola kikunywa caayi. Babategekerawo ne kacaayi? Caayi n'amandaazi. Then awo wetumala nga tugenda kugundi ku assembly. Buli Monday? Kate munaku endala? Munaku endala nakyo kitambula bwe kityo? Nedda. Bikyukakyukamuko. Sometimes tubeera kale. Sometimes mulimu ne tukeera ne tuvaamu mangu. Kati then eno time endala tuba tuli mu gundi mu class kati awo kusaawa emu n'eddakiika nga 5 awo abasinga tuyingira mu class then bano abadde nga bakola ki bagira bagenda nga basoma. Namyalo gw'osinga kwagala ki mu preps? Za kumakya oba za lwaggulu? Zonna nzaagala naye nsinga kwagala ez'okumakya. Ez'okumakya lwaki ozaagala nnyo ez'okumakya? Eddiini yange anti ez'okumakya zinnyamba okusingako ez'olweggulo kuba zonna lwakwa ez'okumakya zisingako ku z'olweggulo. Olwokuba ku makya obwongo bubeera bright tewali kyayingiddemu.
kyekisinga okukwagaza ezo preps. Ate ze manyi olweggulo obeera omaliriza okukola buli kimu omaze okwoza obustokisi bwo awo obeera otudde butuuzi wamu oba mubeera ku TV. Ante olumu oyinza obeera n'ebikusuma ng'oba oli kukola mirimu kati nga tosazikwasaganya bulungi mu budde bwazo. Kati gwe osinga kwagala zadde ku makya. Seeka gwe preps ki z'osinga okwagala oba gwe toyagalirako yadde? Zonna nzagala naye ey'okumakya nange gye nsinga okwagala. Lwaki mwenna mulonzeza ku makya? Ez'olweggulo zirimu buzibu ki? Ez'olweggulo oba oyagala kwewaka oluusi oba okooye. Muba mulidde nnyo Headmaster abawa emmere nnyingi. Nga muba mwagala kwewaka. Muba mukooye nga mwagala kwewaka. Obwongo obubeera bukooye kati ku makya bubeera bright. Twogere ku bwongo obwo buba bukooye. Emmere babawa kawunga kokka? Nedda sigamba nti tulya kawunga kokka, tukyusamu ne tulyako ku muceere. Olimba. Tulyako ku muceere n'ennyama. Ebyo mubirya ddi? Olwokutaano ne Sande. No ku Sande ne tunywa soda oba juice. Maama Headmaster mama wakuze ekyejo. Oyo munywayoko na ka soda. Kati eyo emmere temugi complainingako. Emmere abasinga kale abaana basinga waneeno basinga kwagala nti kasita obawa emmere gye baagala bo asobola okavaringa with it nga tebagira tebatawanya mbu ate nnyongera njagala kundi kasita omuwa emmere mumala. Gwe weepimira nti eyo anti emmala oba anti yakupimira nti gwe yeekumala? Gw'ogamba bugambi nti eyo emmala. Olimba omaseeka emmere bapimira mpime oba gwamugamba nti emmala? Tugeze muri kulanya kati nkunateekako emmere ng'alaba tejja musaizi asooka n'akubuuza agambe eno ogimalawo bategera nga tejja mu saizi yo aba ateeseeko etya nnene oba ntono? Tugeze oli muntu ayinza okuba nga ataddeko nnyingi n'asooka akubuuza eno n'agimalawo n'asooka akutunuulira gweyo n'agimalawo. Oba togimalawo ng'atoolako ng'akubuuza ogimalawo then nga bagakuteerako enga. Kati gwe batera kuwa nnyingi oba ntono? Bise nange njala ennuma. N'osaba mwe temukuba ddabo? Ffe tetera nnyo zikuba. Olimba Layira mukuba ddabo. Omanyi ogitwala n'osooka ogwa abasooka ku layini kati olwoma n'odda mu ddoomu n'ogiyiwayo. Wano tebatukkiriza ogwo guba mululu. Wano babagaana omululu. Aswabulu buba bugumiikiriza. Kati so oteekamu nnyo omululu you may end up with you not getting what you want. Wama namyala akamere kali katya? Gwe naye basooka kutunuulira ne bagamba gwe eyo tekumala. Oba gwe gye bakuwadde gy'ogenda nayo? Anti asooka kumbuuza kati eba nnyingi nga mbuuza eyo gimala kubanga okusinga ogireetako ku sowaani. Kibi oleka emmere ku sowaani? Waliwo awo hadiithi eriwo oba ekigambo kyonna ekiriwo mu kuleka emmere ku sowaani? Era of course kibi. Bw'oleka emmere ku sowaani oba odiibuuda. Kibi odiibuuda emmere. Eizo ogiwa endiga kuba wano tulina endiga, embuzi n'ente. Kati omuntu aba tajagala in fact osobola ogiwa endiga oba embuzi oba ente because nabyo biryanga ffe abantu. Okay, nga bw'olabira nkyagendera ddala mu maaso n'abaana baffe bano abalungi bo ekibozi bo emboozi balina ddala nnungi. Kakati njagala okubabuuza kansookere nakuseeko ono mubuuze yali azizzaako omusango ku ssomero kuno okuva we baamuleetako oba taguzzangako? Seeka wali ozizzaako omusango? Nazzaako. Musango gwali gwa kukola ki? Awo ebiseera nga nakajja nali ng'abaana bye bammanyirawo ngamba kubirawo ng'obakuba eko. Paka ne baŋŋamba munondekere bakuba era ne baŋŋamba munonziramu bajja kunkuba. Obusungu bwali buvaawa? Ng'omwana oyinza okubeera awo tugeze olikooza najja natandika okutawaanya n'omugamba mpaako ate omugamba mpaako ntamukuba asigala aba akutawaanya. Kati wali omwana yajja nga amanya nange nemukuba n'andooka ne bannyongesa. Yali muto ku ggwe? Yali nga wa kibiina ki? Yali nga wa P3. Ng'ongambye oli mu kirasi? P4. N'osalawo omukube?
Golowooza omusomesa obozizza omusango yandibadde akukwasaganya atya, yandibadde akuba miggo oba okuwa punishment? Asooka omusomesa ozizza omusango nga gwe gusoose asooka n'akuwoninga naye waba si gwe gusoose nga kuwoninze emirundi egiwera awo abeera asobola okukuba oba okuwa punishment. Kati gwe wakola ogw'omusango bakutwala mu woofiisi sikyo? Omusomesa n'aŋŋamba muno siddangamu olala wenziramu bajja kuntwala mu woofiisi bankuma. Era tekiddangamu. Wamalayira gw'olowooza ki? Nze ndowooza abaana abawala ffe abasinga tukola emize egitali mituufu. Nga ki? Like obeera mu ssomero you're thinking about other things like loving boys like that. Really? Naye nga si byolina olowoozaako actually olina beera ng'ofaminga ku bitabo na ddiini gy'osoma. Sooka olindeko n'emyaka gyammwe mulimu abalowooza eby'ebintu. Yeah, ku ssomero gye nnasooka ssomera. Oyo lyogera. Sigenda dyogera. Ssomero gye nnasooka ossomera baaliwo batyo ng'osanga omwana nga wa P1 n'omulenzi nga wa P2 naye nga bali mu bintu ebitategeerekeka. Kati awo nga omwana oba omuzadde oba omusomesa olina omukubirira alekerawo okukola ekyo ekintu. Kati nga nange maama wange yanfirako namponinga nti oli kikola siddamu kuweerera. Kati era mpakulwa nti maama wange kyeyaŋŋamba kyesinga okuteeka mu kitiibwa kye. Gw'olowooza omwana wabazizza wano omusango ayinza kukola musango nga ki omusomesa okusinziira okugamba nti gwe ngenda kukuba gwe kankuwe punishment? Abasinga wano abaana abasinga mulimu ababbi naddala abadde kuba ffe ab'ekisulo batubulira nnyo hajuzi okubba n'ebizibu ebiri mu kubba. Kati woba nga tobbye osobola okuba omwana kati ekya punishment gye basobola okuwa woba okubye omwana basobola kuwa punishment but woba obbye bakuba ate bwe bamala okuba ne bakutwala ewa head teacher. Kino kyekikyusaamuko kanga oluvannyuma lw'okumukangavvula oba bamuwadde punishment oba bamukubye? Kimukyusa abamu abaana kibakyusa naye mulimu abaana abalina emitima nga gy'egyabwe gyakaluba nga tosobola mugambako naga kati ebino obiŋŋamba tebinkwatako nze sagala biŋŋamba tobiŋŋamba ebyo twakoowa twamala ffe emitima gyakaluba. Namyalo bano bawulidde wali ozizzaako omusango? Tozzangako yadde omusango yadde okubba kapeeni ka munno okikola otya? Anti wobba nakyo kikuleetera obuzibu. Kati kikubeera mu mutima n'ogamba sigenda kubba? Kubanga oyinza okubba ne bakukuba ate nga toyagadde kukuba kati gwe yeereetera okukuba. Kati nze kambabuuze nsobola okgenda mu kibiina nenziba kapeeniko nga teri yandabye making sure nti teri yandabye nga nkakweka ani ategeera nti nzibye? Kamera we banga bakebedde. Bwana mulina kamera? Esooka ziziriwali. Kakasa. Kamera zikulaba wanga kale ekyo mutaliyo mu staff room. Basobola okulaba n'asikali asobola okulaba so ne director w'essomero abakulaba. Waliyo omuntu omulala asobola okundaba ng'oggyeko ku kamera? Teri mulala. Obanga abaana tebaliwo mu class oba mu compound. Teri mulala? Teri. Teri mulala asobola okulaba nga kamera tekulabye? Gyali aluwa. Subhana wa ta'ala. Oyo asobola okukulaba oba okola ekintu ng'oli mu kubba ng'olowooza teri akulaba olowoozaamuko? Era oba olina okubeera ng'olowoozaamu ne kamera neba tekulabye ye aba asobola okukulaba. Kati Allah aba alina engeri gy'asobola okundabisaamu mu baana nti nze nabbye? Era asobola okulabisaamu atya? Tugeze okajjeeyo nga tebategedde muno omwanyulwako yakalamba ate n'agamba muno neyo peni yange simanya labanu enalamba ne bakwata. Namyala ako mbadde sikamanyi nawe okategedde? Naali eyo naye akategedde nti bw'oba obbye ng'olowooza teri akulaba n'omagamaga Allah yasigala akulaba era abaako kyakola ekikulabisa nti ddala ddala obadde mu kikolwa kibi. Wamma gwe punishment omusomesa okukwata n'agamba Namyalo akabalaza ako okalaba ku musango gw'okoze kasimula okumala wiiki nnamba n'okuyita n'akuwenyula kiba okoze 10
osinga kwagala kiki ekiri kalekaleko Wakiri ankuba mwemboko naye natansimuza. wanje akuba kiboko natakusimuza lwaki Anti zo kati nga bankubye leero enkya mbeera kati ndi comfortable. akabina kaba kawoze ng'oddamu era ng'okola omusango nga bakkuba Awo mbeera nkitegedde sikiddamu. gwe tosobola simuula Layira gw'osimuula nange nteekawo ne bankuba emiggo. Layira olayika osibira embooko gwe olayika ogwirawo n'abaana gwe wamma Abudu gwe bakkuba oba bakusiimuuza Zibankuba. Bannaaye abaana bonna bagumuze sisobola yadde n'eddakiika n'emu era mugambirawo nja kukasiimula agwirawo nze zonna gyonna embooko bankube kakati nze njagala mbabuuzeeko n'ekirala mumanyi bullying n'owulira nti omwana omupya bamuleese mu ssomero ne mutandika omubuulinga obutamulabalabawo mumufitina mumulaga nti mwe bakadde bawano mubikola ensomero first of all mulimu ababikola especially boys abalenzi bawana abasinga waba agambye nti takwagala kunyira essomero agenda kuwalana paka wolituukako yaba yakuleeta wadde si aba yakuleeta naye akulaga nti nze sikwagalawo wano era nakwetamwa sikwagala si kirungi abalenzi badifendingeko lwaki mulaga abaana ab'obuwala babikola abaana babuwala bokka oba ne mu bo bennyini era basobola okikulaga mubuulinga Sikirabangako. okimanyi okubuulinga kisobola okuddusa omwana ku ssomero even bayiza n'okuwasa sipe ngekikola kibi nnyo namyalo bali bakubuulinzeeko okyegomba si kirungi mulowooza lwaki si kirungi obuulinga omuntu bayinza okubuulinga like aye n'ofuna obuzibu n'ogazaddewo nze nkola essomero naye nga libadde lisomesa bulungi likola bulungi ate olw'abaana ate naye naye bamuwasa sipe obutabudira kuddala ku ssomero Abudu olowooza kirungi obuulinga munno kubanga ne munno oyinza omwetaaga mu buzibu omubuulinga aye n'agamba omwana gwe wampalananga nange waki sikuleka mu buzibu olwo nga mukuze oba nga mukyali wano eno ku ssomero nemba mukuze oba mukyali wano newaba era aba asobola okuleka kubanga aba tasobola kukutaasa kimusigalako ku mutima ngaalowooza tekisobola muvaako tekisobola ki kye bali bakozeeko nekitakuva ku mutima yinza okusingira ddala ewaka bakola ki mami yalina kojja muganda we bamuyita kojja wange oyo nga mbonyabonya nnyo nga buli kimu ewaka nze akikola bwaire yeyamvirako wadde yantulugunyanga ye ne muto wange ne mukulu wange step brother wange bantulugunyanga naye kasita nayiga okukola emirimu mu lockdown sajja yantulugunya nga tayagala buli kimu nga waba abega emmere wabanga nga ye yabega nga takuleka kubega nga takuleka kwata ku kintu kyawaka nti gwa amazima nga alina isolation nga abaana basigadde bonna abagala naye nga nze tanjagala wali weeyisa bubi naawe seeyisa bubi nga n'emikwano gyange gyayagala waliwo omukwano gwange yalina obutwa ne mugala tozimuteeramu because nkumanya oli mukwano gwa mami wange tobumuteeramu nyamba kyali kibasuseeko nga ne neighbor ekisooka yali anywa omwenge mulwadde wa siriimu alina agalwadde ge tetugamanyi mwamanya mutya nti mulwadde wa siriimu bwe yali yakajja babitugamba mami n'atugamba temuli ekintu kyoyo temusharinga esowaani ze kati ekyo tekiri kuva ku mutima tekirimba ku mutima toli musonyiwa era omusiraamu asonyiwa ali musilimu akuli musilimu kirungi ekyo olina okusonyiwa mutima naawe n'owulira ng'okkakkanya nani okwesigalizako stress ekiri Abudu waliwo yali akoze ekintu ku mutima n'owulira nga mu butuufu tewandi musonyiye wali omuntu ng'akugyako omuntu oyo omuntu akola nga yankola ekintu oli musajja nga kujjako nga wano ku ssomero wali omwana gwemba sikwatagana naye nga ye eva aba tanjagala mu gurupu ye yange ekyo yange bakiba kinsigala ku mutima tekisobola kuvaako kiba kyakuvaako
basobola okunvaako naye era waddamu okukola akantu era kakuddako ku mutima n'ojjukira kye yakukola. Kati bw'oba n'oyo omuntu bw'atyo ng'omumanyi nti takwagala, lwaki oba tomubefriendinga n'abeera mukwano gwo? N'oba omukozi ekyo era n'osigala n'oba ng'omuwa ku byokulya bye n'omulaga nti siri wambwa era asigala nedda takwagala. Si birungi. Mukyala, olowooza ki? Tewali kyolowooza? Gwe tewali yali akukoze ekintu ku mutima n'ogamba nti mu butuufu bukyanga bankola tica yankuba emigga egyo naye yankuba si bituufu, tebyali bituufu yadde yambonyaabonya n'ankuba. Era abeera alina ensonga lwaki akkuba. Gwe tolina tewali kintu kyali kikulumye ku mutima? Nga weesiimye okikola otya? Anti kisinza kuneesa gy'ossaamu mu ggwanga eryo. Kati mulimu nga bano oyinza obeerawo otudde oli nadda ne bali ne batandika okugeya kati nawe ate wamugambako n'akitwala bubi kati awo kyekiviirako ekyo. Si birungi naye ekisinga obukulu kusonyiwa gwe mutima. Gwe kasita osonyiwa ne Allah naye akusonyiwa mulabewo n'amuwa ekibonerezo ekimusaana. Buno we tuba tusoma pozi subject ki? Science, SST. Mutemumanyiyo yadde Ne English. ne English ziba mmeka wamnawamu? Ziba ttaano. Walabu. N'Oluwalabu. Kakati mwezo subject ze musoma muyinayo kokuba role model bammwe? Like ba teachers over. No, any role model gw'olabirako oba doctor n'ogamba nze Layira njagala bampite Dr. Layira oba teacher Namyalo oba Master Abdu? Tuyina era bye tuyigamu like okubeera abashek kati n'abamu okubeera ffe nga ffe kati nga njagala okubeera doctor ate wamu njagala okubeera shek kati. Kati ani role model wo gw'otunuulidde mu gundi mu line eyo? Bashek kati. Olinayo shekati gw'omanyi? Naye era gye mbadde mbeera gye baali eyo. Ate tolinayo muntu mulala nga artist oba yenayena nga awulira bw'aba waali bw'aba atambula mpuya nga yenze yanditambudde? Station Mayanja. Lwaki oyagala Station Mayanja? Ekimunjagazisa ayagala nnyo eddiini ye. She's a religious woman. Teyisa bubi eri bantu. Kale woba asonyiwa kuba naye batugambako nti alina ebyafaayo bye mu waliwo eyamunyiiza sandyagadde kwatula ekyo kintu bwe waliwo eyamunyiiza n'amusonyiwa naye kungulu tali musonyiwa sonyiwanga munda nga tosonye kungulu. Seeka olina role model? Ani? Gwe lwaki oweegomba Seeka? Mu bonna abali mu nsi muno neweegomba Seeka? Kubanga nange ekyo kye njagala kibeere ekirooto kyange mbeereko hafidhi Quran. Osome Quran. Kati sofa olina woogituuse? Era ninawo wengituuse. Osobola otusomeramu? Essula yonna gy'owulira nti eyo gy'oyagala? Kati tunaaba tumaliriza ojja kubeera ng'otusomeramu. Namyalo, gwe ani aku-inspiringa gw'olabirako? Role model wo? Dokita, olinayo ku dokita yina gw'omanyi? Bamuyitaani? Dr. Teddy. Biki by'omwagalako? Kati yaffe kati nga we tugenda mu ddwaliro nga batulaga alina engeri gy'abayisaamu ng'abafaako alabe nga bamama bamwe tebabaleka abagamba mugende muzanyireko wali n'abagamba mujje mufuneme n'abawerekerako oba oyagala genda kufuka nakugamba jangu ogende wano. Gwe kye kikwagaza mami nga yeesimye okubeera n'omusawo. Mwe temwegomako okubeera baddokita? Ffe twegomba bati mulimu abamu oyinza okuba ng'oyagala kiri naye mubukulu bwo no ending up ng'ofunye kiri. Mulowooza lwaki tusoma? Okusoma abamu tuba kunoonya ku gundi kumanya to search for knowledge. Abamu abalala
nga muze kusoma just kulwa bazadde bammwe nga temubyagala. Nawe gye bali? Gye bali like my Lwaki osoma? For me, I'm searching for knowledge to have a better future. Abudu gwe lwaki osoma? Mpa ensonga bbiri. Nze najja kusoma kubeera nga nfunayo kyemmanya mukulu yange nfune future ennungi. Ate ekyokubiri? Nsome najja n'okusoma Oluwarabu Allah nsobole okukola ku mirimu emingi Allah nsiimye. Namyalo lwaki osoma? Nsoma okumanya Ate ekyokubiri? n'okuyiga nga bwe babikolamu. Byanjawulo. Omulungi atulaba ku TV y'Obusiraamu yongera okujjukiza nti oli wakati mu programu Abato nange Swafah Wabato tubadde tuli mu kwogera mu bintu ebyenjawulo n'abaana baffe bano abayizi nti baddayo dda ku masomero tulabe bukyanga we bakomawo biki ebibakyusizaako nkakasa naawe kennyini okuva gye twatandikidde bakusanyudde era weewuunyizza nnyo ngendako mu kuwummulamu katini nkomawo tonyiga remote yo. GTV for unity and development. Kulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo okuba Dr. ddala nyongera okujjukiza nti GTV gye weekuumiddeko era tukyagendera ddala mu maaso n'abaana baffe bano Al Ihsaan Education Center. Al Ihsaan Education Center erisangibwa eno emigadde ng'era mbadde nkyababuuza bonna nga bambuulira kiki kye basinga okwegomba ani gwe balabirako n'ebintu ebyenjawulo waliwo abadde atusuubiza otusomeramuko ka Qur'an akatinitini. Mukama wange oli ready? Sula ki gy'osinga okwagala mu Qur'an? Kiyama. Etegeeza ki? Olunaku lwa kiyama olunaatuukawo osobola okutusomeramuko verse so ezisooka ebbiri oba essatu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العلي العظيم. Bannaye ezo verse z'osomye omanyi kye zitegeeza? Simanyi kye zitegeeza naye era bwensoma mba nina kyenfiiringa mu mutima. Oba owulira ki? Mba mpulira kale omutima gwange guba ng'ogusanyuka. Guba tegwagala kaaba bukaabi, guba musanyufu busanyufu. Era kiba kitegeeza guba gulina okaana era gubamu akasanyufu. Olowooza kiva ku ki? Kuba ogisomye nange ne mpulira ddala nga mpulira oba ndi musanyufu oba amaziga nga sibitegeera. Obeera owulira ki? Mba mpulira bulungi, mba sipulira bubi.
bangifiiringa. Namyalo olinayo Quran verse gy'osinga okwagala? Era ninayo. Bagiyita bata? Suratul Quraish. Etegeeza ki? Simanyi kyetegeeza naye era nja nnoonya okumanya kwayo. Osobola ogisomeramu? Ogisoma? Tusomeremu kati. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Musoma bulungi Qur'ani zammwe mulina engeri gye musomamu ezo Namyalo nawe inayo Qur'ani bwogamba nti wemba nkutte Qur'ani mu butuufu mbeera njagala nsome eno ssuula yokka saagala givaako. Bagiyita batya? Erinnya lyayo ngyerabidde naye ng'osobola ogisomamu. Tusomeremuko. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. الله العظيم. Waliwo agimanyi amuyambeko bamubuulire engeri gye bagiyitamu? Namwe temugimanyi? Ogimanyi? Bagiyita bati? Suratul Qari'a. Al-Qari'a. Namyalo boddayo otereze erinnya lyayo. Mwangambye bayimamu ababasomesa basheyi si bakambwe? Mubikwata muti ebyo ebintu nga tebabakubyemu mitwe egyo? Obukozi baba balina otukubamu nga tugeze okoze eddalu bagamba kola kino okola kino baba balina okukubamu then wedde mu line obeere ng'onaabikwata. Nze nina abasomesa Qur'ani bemmanyi baseeka nga bakambwe nga bakuba abaana. Bena baffe wano woba okoze emputtu bakwatira kiboko naye woba tokikoze ng'otaddeyo omutima n'obwongo osobola okukwata ekintu. Bannaaye nze mbadde sikimanyi ekyo era nze bulijjo ndaba abaana abasoma eddiini nga ŋŋamba abo balayika babakuba buli lunaku nga tebabakuba namwe bye babasomesa mu byagala. Obyagala naawe ng'oli muwala? Abawala basoma Qur'ani nabo? Bikugasa bitya nga ndaba okyali muto? Anti bikubuuliranga Allah we yagamba bino yabiziiza kati n'ebyoluzungu mulimu ebimu nga kye bitegeeza kati nga byonna olina obifokasingako olabe ng'osobola okikola ky'oyagala. Ki bye mutunuulira ne mugamba nti mu butuufu singa preps zino tezaaliwo twandibadde bye tusoma n'ebibuuzo we bijja twandibadde tetubiyita? Singa era tubigwa abasinga. Okakasi osomera mu prep mukwatira ku lubaawo tokwatirako? Osobola okukwatirako naye ate abasinga obwongo buba walala so that wagenda mu preps asobola okukwata waaka nakola byayagala so that wategeera waaka kati osingira ddala mu social studies. Social studies abamu mufa tusumbuwa nnyo. Walayika asumbuwa gwe kabuti nawe akusumbuwa social studies? Nange era zitansumbuwa nnyo. Kyekisinga okusumbuwa? Science. Toyagala kubeera dokita? Lwaki akusumbuwa? Omusomesa ye mukambwe ebyo byebyo ebizibu? Si bizibu naye tugeze bababuuza what is photosynthesis kiba kiyinza okuzibwalira okulwawo okikwata mu spelling oba mu kiwandiika? Ng'osobola okikwata mu spelling era ng'okijja na mu mutwe n'okiyita kiba kikuzibwalira okikwata maama. Kati gwe ekibuuzo kya sayansi bwe kijja omutima gukubirawo? Tegusooka kunkubirawo nsooka n'enguma nsooka nsoma emirundi egiwera ekinnema nga nsooka nkireka nga ngenda ku byensobola awo. Mu subject ki bw'okubaawo gamaze ne bwe sisomaako ko nkayita? Of course math yanyanguyira. Math? Mbona naawe akwanguyira? Nze English ne math ne science. Namyalo akamati tekakuzibuwalira? Subject ki z'osinga okwagala z'okola obulungi? English, math, social studies, kati science yanzibuwaliramuko. Kiki? Ebigambo biba bingi?
kisinzira ku ngeri gy'okikuttemu. Kati anti y'owawo tichayo wajja n'ababuza kiki mwasomedde ne mugamba kati awo n'asooka ate n'ababuza ekyo kyennyini kyemugenda okusoma kolere nga tetemukimanyiiko awo nama n'akiteeka ku chalkboard. Mwenna mwemanyi okusingira nze oli gwe mmanyi ono olwokuba nti muwala munno bullying. Oyo si bullying, oyo waka tuli ba neighbors. Mubeera nammwe kuneeno. Nze ndi mukyala ewa jjajja azaala maama naye nga nze siri mweno. Ndiwe Masaka. Ndiwe Masaka. Wangambye weddira ki? Neddira Fumbe. Akabbiro Kikere. Maama nnyabo ate taata maama sorry. Maama yena mpeera Sylvia. Yeddira ki? Yeddira Ngo. Mbumanyi otambula mu ng'Omuganda. Nnyo Muganda. Muli baki? Singira danza bangamba nkuze bangamba ndi Muswahili. Naye ng'ate sikitwala nnyo nga nsonga. Lwaki? Nze nfa ku gundi lulimi lwe nkuliddeko. Naye ng'ate bangamba ndi Muswahili. Gwe bagamba oli muki? Bangamba ndi Musoga. Ani yangamba nti oli Musoga? Jjajja wange. Jjajja omukyala. Omusajja yangamba. Azaala taata oba azaala maama? Azaala taata. Nawe olwo olulimi olumanyi? Era mmanyimu olutendo kubanga saakulirayo nnyo. Mwe muli b'e Masaka muli baawo? Tuli wa Masaka. Muli b'Ejjinja? Mwe mulaka muli Basoga. Wamma Namyalo. Era erinnya nagambira jjajja wange mwe muli baki? Tuli Baganda. Muli Baganda. Omanyi otambula ng'Omuganda. Naye ng'Oluganda ddo olumanyi? Tomanyi tambula nga Muganda. Obeera n'ani ewaka? Maama ne taata ne baganda ba. Kati taata woddayo mugambe leero njagala kuyiga ngeri gye batambulamu ng'Omuganda si kutambula na bigere bw'oti. Biri babigamba. Obimanyi ggwe? Erinnya ya maama wange nampeera Sylvia. Byonna n'obimalayo. N'ebyataala n'obireeta. Nawe ebyo n'obyogera. Nkwagadde. Ono omwana Muganda like asinga nakwagala Luganda si kyo? Lwosinga okwagalira ddala. Ongambye ttiimu ziri mmeka? Ziri nnya. Esooka? Team Neptune, Team No Stress, Team Munira ne Team Tom. Basinzira ku kyo zituume amannya ago? Esinzira kale ku magezi go kati tulina Team Neptune esooka, Team Munira neddako, Kasule Lion neddako, then ne Team Tom. Kati Tom amagezi gava wansi kudda waggulu oba gava eno waggulu? Gava wansi okudda waggulu, then Neptune ye gava waggulu okudda wansi. Njawulo kyeriwo abali mu gundi mu ttiimu noki? No Stress. Tebayomba n'abalala abali mu Neptune? Tebayomba because agikulira yennyini naye tategeerekeka. Esooka tayagala attendinga class baba basomesa ali muzannya. Kati ffe twamugamba yalina mu ttiimu yaffe ne tumugamba gwe tuguzizza eyo ebbali ne bamuteeka chairperson. Mulamwa ki oguba forming ezo groups mu makilasi gamwe mwennyini? Kisinzira ku gundi ku class teacher waba ayagala. Olowooza class teacher yandibadde tabaawulira ddala nga musomera classes ne bagamba nti eyo P3A, P3B ne babikola mu kibiina? Nze ndaba that is isolation kusobola kusosola. Tebisaana kukola mu bibiina bya njawulo. Because musobola osoma waka mulala nawe ne basoma mulala kati ono agenda okubuuza ekibuuzo tokimanyi ate nawe omubuuza ekibuuzo nga takikola ki. That's why nze njagala essomero nga tusomera mu gundi emu. Nga siri akwawukana bwate B bwate C bwate North West Tobyagala. Sibyagala. Nnyo. Kuba omanyirawo nti oyo kasita ayingidde North abo basiru. Kasita kati nga nagamba kasita nva mu mba ngenda mu B paka ku D. That's why nze sibyagala ebyo. Ati kati mwenga mwabikola mu kibiina? Anti ffe tuli mu kibiina kimu naye ffenna tusoma waka y'omu. N'ebibuuzo we bijja biba byebimu. Tewali kukyusa nti bano ba Neptune bano ba gundi biba byebimu. Mwena mukola waka y'omu because ne last year mu P4 bwe twakolanga bwe tutyo. Era class teacher yali omu n'owakati. Ongambye ezo ttiimu nnyungi ziba forcing okusoma. Oba totaddeyo mwoyo
gw'amayungu ogwa nga bazaddewo bajja we balaba pepa zo nga kuba kukuba babanyina okuba nze maama wange kyatayagala mwononera school fees ze yakiŋŋambirawo era wendisemba mu kibiina obanga nziriride asemba yansuubiza obutaddamu kumpererera era nze nfuba nnyo okulaba nti nteekayo obwongo nga otegeere oba oyite ntegeere n'okuyita kubanga byonna byetaagisibwa badde mmanyi oyite okutegeera nga kwalulala maama kasata kuba ka kibooko nedda osobola okubeera nga toyise naye nga wakagwe okoze ekyomutegedde seeka pozi wangambye oli mukyakumeka mukyakuna mu kyokuneyo tewaliyo groups temuli groups naye era bagamba bajja tuteramu group mulinda ki simanyi naye bagamba era bajja tuteramu tujja tulindamuko ani akikulira class teacher oba head monitor class teacher era yali atugambyeko n'agamba mune tulindemu ajja laba naye nga nammwe mwandikyetaaze kyandibayambye ye kubanga oyinza okuba tomanyi spelling kubanga n'okusoma wali ekigambo ekisobola okubeera nga bikuzibwalira okusoma naye nga oba oyina munasobola okukisoma nga asobola n'okuwulirako spelling oba osobola okubeera ng'otegeera era ng'oyita mbadde manyi gwe mugaso gwa preps mu preps temwebuuzaako ebyo ebintu preps twebuuza naye okusingira ddala kati wemubanga kati ffe tulaba tuti tulaba basatu wentuula n'owa Kasule Lion nange owa Neptune n'owa Munira mu different classes mu same class but not the same team kati oli waba tamanyi spelling osobola omuyambako then nemumala nemwekuŋŋanya timu yammwe nemwugira nemwesomesa nemugira mukola ne discussions seeka golowooza ezo spellings ze mutamanyi muyina kukola mutya muzitegeere lweso tuba okuzitegeera tuba tulina okgenda mu Uganda netukola bifaanagana n'ebyoluzungu era biba bifaanaganamu namyalo okooye gwe mu group suppose wangambye ziri ki Snake naki Lion ne Tiger kati zo za njawulo ki ezirimu ezalimu mu P3 kati fe baali batugatta nga basooka twawula buli omu n'agenda mu group ye kati oli waba tamanyi kusoma ng'akubuuza wano basomawo batya oba ng'ekibuuzo tikyakiresa osobola okijjuza n'oli n'akimanyi abadde takimanyi bwe bito byali kati kyekyo kyebituya groups zezo ezituyamba bibi ki ebirimu ezo group mulimu okubeera nga kati ogezako okuyamba atamanyi ate yena kati nga yewe omuyigiriza nga tabikwata n'akitwalanga bubi n'agamba ono yanjigiriza nga sibikwata ate nga yewe omuddamu mugamba otegedde nga ye agamba tegedde naye tabikutte abatayagala oba kuswala kirabika gweobamanyi abo abaana naye b'omanyi nga balina empisa embi nga wano yeefuula akitegedde kati wogamba tikyate naakunyiigira naawe omuloopayo ng'okimanyi takitegedde anti tikya naye asobola okujja n'akimubuuza te n'agamba tomanyi kuyigiriza banno kati ye n'akitwala bw'atyo kati gwe kapiteeni kiba kikulya gwe balonda okubakiikirira okubakulira kiba oba olina okwansaringa lwaki banno tebategedde kati mwe mubakola ki mubagulirayoko oba okulya ne musooka mulya ne mugenda osoma okudisikasinga nga mukkuse oba mwe kibatikkidde discussion ng'ebalukawo anti twali olumu lessoni za nti tuzigoberera kati oba English yesookamu kati nga we mukikoledde nga temunakulya kati awo mugendamu mu groups n'abagamba mudde mu groups ye nga n'ateekako ekibuzo ku chalkboard nga alonda mu group agenda okyansalinga ng'awanika bwe bityo byali oyogedde ku luzungu bannaye n'oluzungu balusoma baludisikasinga mukakasa batya kati tugeze
sobola okuba nga gwe tomanyi Luzungu but ng'ebigambo ebisinga obikwata. Tomanyi Luzungu naye ng'ebigambo ebisinga obikwata otya? Kati nga bwe tunatula nina mukwano gwange ogeza yansomesa n'Oluzungu nze singa simanyi na Luzungu. Naye kati yafa, she's not alive. Yakuyigirizanga Oluzungu. Yali kale nga bwe simanyi ng'asobola okumpandikira ku lupapula nanga kati soma kino ne kino ne kino. Ebigambo ebisinga nenja nga mbikwata kati we najja ku n'essomero. Waawo dosi owokubiri gwe nakola ki eyaddako nga wendi nangamba gw'osobola okuba ng'osomesa ku banno ogira osomesa ku banno naye nga naye namubuuza naye gwe ninga yali akulabe nangamba ewa ne mungamba ku Ebeneza nangamba just wa maama wange omuto. Nangamba Oluzungu lwe lumu lwe tulina nambuuza head teacher awo twatandikira okukwatagana naye. Kati bangamba ali ku ssomero ddala. Bibi ki ebirimu ezo groups byogamba nti groups ezo jadde zituyambako okuyiga kino naye kino kibi mu ebyo? Mulimu abaana batayagala bagambako. So omugamba jangu tusome tuyige tukwate. So the teacher wagenda enkyo tubuuza. Kati nga ebintu tubimastarinze. Naye kati ebintu ebimastaringa ate oyagala omuntu akuyambeko abamu abatayagala mugambako abalala nga bo bayisa birala nga bagamba ndeka waka wange esiwuwo newe mugwa tebikwatako. By the way n'oyo omuwala tumulina mu dormitory gyali Tayagala mugambako. tayagala wamugambako labanga omutulugunya omugambako simanyanga era akitwala n'okutwala n'agamba naye gwe lwaki onfaako nnyo Najja naawe. sinajja naawe akugamba ndi mutowo ndi mukwanoko nze sikwagala nesonyiwa tonnyamba kunyamba kati ate we batuuka omukuba akugamba bambi nnyamba akunyambaawo kati nebikusobera ate omuntu yabadde akufuma ejjo ate kati yakubuuza Kati otabeera mukwano mulungi sikyo? era Abaana ng'abo abali lezi abali Wabato temubaloopayo waabwe aba teachers. era sometimes tubaloopa naye ate era mulimu abatawulira. Namya namwe mulina abaana abatagambwako mu groups nga bongambye naye nga nabo bajja kusoma. Mwebali. Olowooza abazadde kino abayisa bulungi abaana bo nga akafiizi bakerekereza ne babasomesa bajja babayita ne bamuteekana mu kisulo sente nnyingi naye mwana nasigala nga tasoma. Tekibagaseera. Gwelagira ki ky'owandyagadde okugamba bato banna abali eyo? Abato abali eyo ng'okimanyi nti bazadde be bakuweerera olina okufaayo ku misomo gyo obutono na school fees z'abazadde bo kale n'olwekyo mubeere mu kilaasi nga mumanyi nti mwajja kusoma temwajja kubeera nga muli mu kunyumya mukola bintu tategeerekeka. Namyalo olina akagambo koyagala okuwa bato banna bali eyo? Baako kyobagamba. Mbatumira n'ekirala mbagamba bato bannange muteeke nnyo ebirowoozo ku bye musoma temuddawe byakukola mikwano emikwano olumu giyinza obutakugasa kati olina okuteekayo ebirowoozo ku kyokola kubanga omuzadde waayonoona naye ssente okukuweerera ate nawe n'otateekayo birowoozo naye kiba kimukosa mu mutima. Abudu baako kyogamba abaana abali eyo naddala ab'obulenzi obagambe ebikuli ku mutima. Nze kyembagamba abaana abali mbatumidde abaana abali eyo nzadde waba ofunye chance muzadde we n'akuweerera soma nnyo obeere nga nawe ojja mumusanyusa ate oseeyo ebirowoozo ate oleme kudda mu kiraasi ozanye odde ofuna mu bigurupu ya bisirusiru teekayo ebirowoozo nawe ofune ekinagasa mu future yo ne bazadde bo basanyuse.
neyanza nnyo nkakasa okuva gye twatandikidde mpaka ku nkomerero ya programu eno oyina ekyokuyiga kyofunyemu gwe omutaali eyo kubanga bato bano bennyini bebigambo bivudde mu kamwa kaabwe be babadde bali mu kubuulirira naye nze nange nnyongera okukatiza okugamba nti omuzadde waba yeerekereza okuteeka mu ssomero oba kujje mu boarding oba wagwe tofaayo oba oli wa boarding oba oli wadde obeere nga osoma ng'obitegeera bulungi kyetwagala ate oleme kubeera ng'osoma busoma fuwa wabula obitegeere era obiteeke ne mu nkola ebibuuzo bwe bijja obikube kalamba 10 yale tebatera kigaba naye ko olwo bajja kigaba nsigadde nze Swafah Wabato sinkane mu programu eddako ku ssaawa ze zimu obudde bwe bumu welaba